mu kire kyakeseza olunaku olwokubiri ekibiina ky'NUP kyafulumizza olukalala lw'enkomeredde olwaba bagenda okukwatira bendera mu kulonda onaaba omwaka ogujja ku bubaka bwa paalamenti kyaddirira abamu ku bamigwa kkaadi okujulira mu lukalala olwasooka okufulumizibwa nga 29 omwezi oguwedde bamu ku batwalayo okwemulugunya kwe kwaliko aloozi yasimukasa olwabaga south ng'ono okusaba kwe tekwaddiddwamu majirani kazibwa baddaagala ekya bukoto central kasita bukenya baddaagala ekya busiro north twahobye emulugunya makindi east jemusi wampamba emulugunya makindi west n'abalala nempaayo ensonga zange kwenyinza okusinziira okugamba nti nze yandisaanye naye kyannaku nti kyaweereddwa omuntu eyakajja emyezi gitawera wadde 4 kyokka okusaba kw'abamu tekwayiseemu era abaali baweebwa kkaadi ne basigalayo kuno kuliko Eugenia Nasoro olwabaga south alinganda munyanyami makindi east zahaloyike makindi west nga Christine Wala lwebukomasimi north yaise ku lugwanyo abaamulirizza kkaadi ono abawakisi beemulugunya nsereko yalaweddwa kkaadi bukomasimi north nga bagamba ntali ku ground n'olwekyo nateekayo petitioni yange mu kakiiko ak'ebyokulonda kubanga nali nkimanyi bulungi nti obuwanguzi bwange kibadde kimpa obuvumu okugamba nti kkaadi eno ebadde yange. Ekyokusooka, I've never betrayed my party. I've been so loyal. Oneegattiddwako abawagizi be ku kifo ky'omubaka omukyala w'Empigi kkaadi yali teyagabibwa olunaku olw'eggulo kkaadi yandiziddwa omubaka omukyala abaddeyo Teddy Nambooze kyokka abamuwakanya bakadde ku kitebe ky'NUP Makerere Kavule okwoleka obutali bumativu kyasaliddwawo bano bategeeza nti waakiri kkaadi yandiweereddwa Giwanululi oba Sharoni mulungi. Ekibiina kyatusindika tugende wansi tukole gurawundi Teddy Nambooze yamulemye n'olw'ensonga eyo ku bakyala ababiri Giwanululi ne Sharoni mulungi tubadde tusaba kwaba ababiri ku bantu wa kkaadi. Omu ku bakamishona Evanisi Lwanyaga ategeeza nti okumulugunya kw'abano bagenda kukutunulamu obanga obadde ku lisiti yasoose wali otaddemu petition obanga ba petition nga noteesanga otakyasobola kufuna ssente kubanga omuntu ali omu asayingira kyekyokandoweza ekyayambako oba ekiyambako okukendeeza ku fragment nominations abantu sibayinza okukozesa eri ku ground. Kiza Bone ne Rondeka Ssabe okusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.